Wakitegeddeko nti olwaleero gwezi omwaka mulamba bukyanga jjajja Ichuli atuva ku maaso kitaawe akukuluma tutumbudde n'agataliiko nfufu ekiro kya leero eno ettiimu Kabiriiti ekulembeddwa Paul Mayinja bwe tugenda okutambuza ensonga ez'amawulire gano naye wattu njagala nsooke nkutuuseeko amawulire gano mu bufunze ngenda kujja nago mu bujjuvu bino bye bimu ku bikulu ebigalimu. Basajja baali banzitira wano. Wuuno Ssemakaalogi Emigo mukazi we gy'amukuba buli lwamukomako ku bwenzi. Ayagala baawukane. Kubanga kakinze wano wange. Abantu abananga bafamire emu abafiiridde mu kupumbuluka kw'ettaka baziikiddwa. Balagidde abali mu nsozi okuzaamuka. Omwaka mulamba Bukyanga Ismail Access attibwa. Kitaawe akukulumira abeeyamu okumukwatizaako ne bamulekerera. Ebyo bonna bannyamba mu kufaako. Driving license ya bei. Pulezidenti Museveni wakwetegereza ssente ezisabibwa ababodaboda mu kufuna pamiti. Gana agataliiko nfufu ekiro kya leero wattu katusimbule naawe tutegeere ensonga nga bwe ziri. Abafumbo basoowaganya omusajja bw'alumiriza mukyala we okumukubanga buli kadde ng'amunenyezzaako ku nsonga ez'okubaliga. Bano tubasanze mu maka gaabwe agasangibwa e Bulaga ku luguudo lw'Emityana ng'omusajja ayagala mukazi we amuviire. Kityo Moses omutuze w'Ebulaga ku luguudo lw'Emityana yalajanidde beekikwata kuba omutazi ku mukyalo Hawula Musenze gwagamba nti asusse okumukuba n'okumusambasamba ng'abaana balaba. Kubanga kakinze wano wange. Sisobola kwera bufujjo olw'abaana bange n'abaana bakulu. Benki okuswala ne ankubye. Kyova olaba sirwangi. Basonga nina abaana abakulu. Bano betusanze maka gaabwe kitategeezezza nti olunaku lw'eggulu yakubidde mukyalo w'essimu n'amusaba amusanga mu bifo ekisanyukirwamu beeweemu. Kyokka ekyamukanze kwe kulaba nga mukazi we mu nsabo atambulizaamu ebidde bikisibwa bannekulira gyange omuli busabbuni obw'omuloogi n'ebirala ekiraga nti mukyala we yeenyigira mu muze guno. Asumuludde ensawo okujja mu ssente. Naye bw'omuntu ava ewakaawe tosobola kungamba nti ensawo yo erimu perfume erimu sabuni erimu n'obuwoogo omukazi wamala okwekubanga bati ne mugamba omuntu avudde ewaka wange nga tuvudde ffenna ewaka era ng'ebintu ebibeera mukazanya omukazi buli muntu yenna yenna abeera nabyo ebyo sigamba nti bitaobirabye. Agamba nti olwazzeeka yanenyeza ku mukazi kyokka namukakanako n'amukuba nga abaana balaba n'ategeeza nti ebituusa omukazi wakumutta. Ekifo ky'okunnya n'okulookonziramu ankubi omukazi ankubi. Oba nkukubyeko oba akubye? Ankubi. Mubi mugambe naye lwaki obeera ozozanga mu maaso g'abaana. Kiti agamba nti awaka Hawula ajjayo bbalirirwe ng'agenda okumulaga gy'asula ng'amulumiriza okuva mu 3 ate nga mikwano gyonna agyagaddeko. Tabeera nange ne gy'asula sayisire kino kyogera. Ajja gyendi nize gyasula simanyiyo. Ye anjagaza ono n'oli buli kimu bakwano be bonna bakusawuna bonna yabanjagaza. Agambye nti yasimba n'essomero n'aliteeka mu mukazi we alidduka enkyokka yatandika okuleeta nga abasajja nga balambuza essomero ng'agamba nti nga ayagala bamuseemu ssente. Essomero lye twakola nga buli musajja gwaleeta wano mugamba nakola akasomero kange kano mpa obuyambi. Abasajja baali banzitira wano nga baŋŋamba kyomulaba namugobawo musomesa naye omusomesa atakwalifayinga ku bintu byakola ki byayogera ku bintu bya busomesa bwe. Kyokka Hawula yiga ekyokuba bba nga n'abasajja bamulumiriza okwagala agamba nti ye mukazi eyekulira kuba n'abaana babiri kiti bye yamuzaalamu yabalabirira. Naye ye waaba agamba munzemera mbuno nga waagambye simanya mbu mwegayirira simwegayirira. Kozi ni mukazi mukozi nina essomero lyange neekozesa ndi headmistress ate nga ndi director era naye nina abaana be bano woosanze wano eno nze mbazaala babiri oli omukulu wa myaka 10 ali 55 sirina kye mumusaba
n'ono omuto wa myaka 3 naye asoma. Kiti alumiza ne mukyala w'obubbi ng'agenda afumbirwa abasajja ab'enjawulo nga tabandalayo ng'asiba ebintu bye byonna nga fayiro nnyingi ez'emisango giri ku poliisi ez'abasajja bye yabba gye bamuloopa. Ne fayiro weeri bagisanctioninga ne musonyiwa n'abajulizi abalala bwe binagenda ku mawulire n'abantu abalala bajja kujja bakubuulire. Ono ayagala mukazi wa muviire atandika obulamu obujja. Naye okubira amasimu nga togavaako. Kati nedda sigenda kukubira. Kati oddamu. Abuddu Muwonge yakusakidde Green ku Lwabukedde TV. Sabuni kisiinaamu sabuni. Abantu abana abafiira mu kuwummulukuka kw'ettaka e Bunyangabo baziikiddwa wakati mu kukubiriza abeesenza mu bitundu bino eby'ensozi okuzaamuka obunnambiro okwewala ebiyinza okuddirira. Mu ekyo RDC ategeezezza nti basazeewo abantu abo bagira nga babeerako mu masomero kuno kw'oteeka amasinzizo. Kabadde kaseera ka buyinike mu kuziika abantu abana nga bafamire emu abafiiridde mu kulugguka kw'ettaka ku kyalo Kitumba mu ggombolo y'e Kateebwa e Bunyangabo. Abaziikiddwa bonna bafamire ya Titus Mukidi okuli mukyala we Harriet Kabugo ow'emyaka 25, mwannyina wa Mukidi Evelyn Bira ow'emyaka 37, Praise Musoki ow'emyaka 11 ng'ono kizibwewe ne mutabani we Junior Mumbere ow'emyaka 4. Okuziika kwetabyeko abantu bangi ddala. Bright Mate Muhayirwa ssentebe wa LC ey'okusatu e Kateebwa ategeeza nti okulukka kw'ettaka lino kwakoseza abantu abasoba mu 8 mu kitundu kye. Owataferirwe ebyokulya aferirwe ente, owataferirwe ente aferirwe enju, owataferirwe enju aferirwe kidi. Agambye nti enguudo ezisinga zasaliddwako ettaka n'amazzi ng'abantu tebakyasobola kutwala ebyamaguzi byabwe mu butale. Ezikutamu Kateebwa zona nsaziro nikimanyisa ababodaboda baitu tebakyakora obutali bwona. James Ategeka Mugarama ssentebe w'erosa ey'okutaano e Bunyangabo agambye nti akakiiko ebiwamba n'ebigwa tebiraze aka disitulikiti kaatudde ne kabalagira okwamuka ebifo eby'obulabe naddala mu nsozi. Nti enjura nejja kuba nyingi muno mu biro bino mpaka okwezi kuno kuwa habw'ekyo abantu abali mu bitweke ebyo murugeyo. Davis Kamukama omubaka wa paalamenti ow'e Bunyangabo agambye nti bakwataganye ne minisita omubeezi ow'ekikula ky'abantu Peace Mutuuzo balabe engeri gye bayamba abantu baabwe. Wiiki ekwijja twatunga obuyambi kuruga mu gavumenti, twatunga ebyokulya kuruga mu gavumenti habwokuba batubihiize kandi bangambiire balaza nyine kenda ubundi nyine kuzindukira mu ofiisi ya Prime Minister. RDC Joshua Masereka agambye nti bakola buteebalira okulaba ng'abantu bamuka ebifo eby'ensozi kuba ebinaddirira biyinza obutaba birungi. Nobody can tell you that will stop this rain. It will still be there, it will continue being there. This is the weather for this period. They can be going to their gardens. When they have observed the weather, then they get a little food as we wait for relief from government. Ategeeza nti bakubabudamya mu masomero n'amasinzizo kuba embeera eyinza okwongera okubijja. Peter Musinguzi ssentebe wa NRM e Bunyangabo naye ategeeza nti gavumenti ekola buli ekisoboka okuyamba abaakoseddwa. Baitu ngenda kugumiza bwe mukoore ya gavumenti ekizibu ekiri hano n'amakuru goona agagenzere Kampala nabajja kwijja nababahikaho nababahumuza. Gilbert Muhanguzi yakusakidde Gweno ku Lwabukedde TV. Olunaku olw'enkya lwe guwera omwaka mulamba Bukyanga Isma Olaxes akubibwa amasasi agamuttira ekyanja ekisangibwa munisipaali y'e Nakawa wano mu Kampala. Mu kitundu ekyokubiri ku mboozi ze tukulaze engeri kitaawe bw'akukkulumira abeeyama okumuyamba kyokka ne bamulekawo. Ne poliisi ekyayigga bakolettemu lino. Haji Muhammad Kasajja amanyiddwa nga Mutabuliki taata w'omugenzi Ismail Access gwe twasanze mu maka ge Zana Cell 1 agamba abaatemula mutabani we yabasonyiwa era n'abakwasa Katonda kyokka nti asaba Katonda kye baatuusa ku mutabani we baleme kukituusa ku muntu mulala. Nze nasaba nnyo nti oba bakituusiza kuba nalaba obulumi kuba gwe nalabako mutabani wange bwe bamutuusa ninga buno obulumi batuusizza ku mwana wange mbadde nsaba nnyo ate baleme butuusa ku balala olw'ensonga bwali bw'amaanyi.
agambye nti nga famire bagenda baguma mpolampola mu mitima kyokka nti ye olumwalaba ku mitimbagano nga bakomezaawo embeera eyaliwo ate n'afuna obulumi. Obiraba ku TikTok ku kikale n'oguma ate n'oba nti tolina kyakukola kubanga okiraba n'okimanyiira. Agamba nti akkiriza nti Allah ye yagira okufa kwa Isima so si bba abatemu kyokka nti waliwo mutabani we byeyogera n'amulaba ng'ayiseewo. Kyonga kiyiseewo nnyo tekireeta obuzibu ye ati ye abatakiraba mu buzibu gyali naye nga gwe omuzadde owulira mu mutima wano ayiseewo naye nga Katonda aba ayisirizza mu bo olw'ensonga ku lwange namanya bulungi nti Katonda tageera kibi ate ageera nga waba ayagadde. Haji Kasajja agambye nti ebyomusango basemba kubimugamba nga Isima yakafa ng'ebbanga eryaddako teyaddamu kubiwulira. Oba ogamba omusango ku nnaku 2 nga eriyo abebatemudde abamaze emyaka abawera 20 kakati ono afudde kankati gwono ogamba nti gwoba ojjayo lipooti ye mu nnaku 2. Ku ky'ebintu by'All Access, Haji Kasajja agamba yagezaako okufuna ebimu okuli n'emmotoka naye waliwo ettaka lyayiika 17 lyeyategeerako Isima yalina n'emikwano gye abalala 2 okuli Ashbak Katwabula nga takyamanyi birikwatako. Bayogera mukyala alina balina ne banne naye nabyo saamanya kati wa gye bikoze eki gye bitambulira kankati. Bwe tuukiridde Ashbak atakkiriza nti kituufu ettaka eryo gye liri ekakiri era nti nnaku zino gy'abeera naye nti abadde akyanoonya ssente okuva mu gavumenti atandike ku pulojekiti ze balina mu birowoozo ne Isima era ng'ekitundu kya Isima yajja kukiwa abafamire. Kituufu famire nagingeejinga nenjitegeeza ku by'ettaka eryo baali tebalimanyiiko ne nakozesa obwerufu ne mbayo ne mbategeeza ku by'ettaka eryo wabula ne mbagamba nti gavumenti etusuubiza akasente bwe nabeekaleese share za Isima zigenda kusigala nga za famire. Wallahi government teretanga kasente natambuza ebipapula n'enkita. Haji Kasajja agamba nti waliwo mikwano gya Isima egimubeereddewo kyokka nti era bangi abeeyama ne batatuukiriza. Ekyo bonna bannyamba mu kufaako ate omu ye n'agamba oyo omwami gwe simina linyagala njagala kintu kimu ogende okolera hijja okole wumula omugenzi omusabire empeerobe nga weetoloola Mungu amusaasira amusonyiwe byamusubako nenga simumanyi. Yusuf Muwonge muto wa All Access agamba embeera bakalubiddemu okuva lwe yafa nti kuba bingi byeri ayamba mu famire. Naffe batobe tuyita mu mbeera enzibu ey'okunyigiriza kuba luli twali tukuba okuba essimu emu n'omugamba omuntu wange ayagala kino. Oluvannyuma Mutabuliike atukulembeddemu okugenda ku kyalo Katwe All Access gye yaziikibwa. Abamu ku baganda bajjajja ekiri okuli Namatovu Sala ne Nabukeera Aisha bategeeza ne gye buli kati bakyalowooza ku Ichuli olw'ebirungi byali abakolera. Naffe twandibadde tuli bulungi mu maaso kuba Isima fenganzi baganda ffe yali alina kyatusuubiza nga yeetemye okutulabirira okutuwa obuyambi n'okunzijja mu bwavu. Abamu ku baana Ichuli nga tannafa be yali ayambako okubaweerera mu masomero bannyodde engeri batambuzaamu obulamu nga n'abamu bagamba nti basoma naye fiizi zibeekubya mpi. Neera ekyasinga okunyuma yali ampeerera naye atuweera naye kati engeri Mungu gye yamujjulira kati era okusoma tusoma naye era ssente tezirabika. Mutabuliike akukulumidde baserebu abeeyama okuweerera abaana Isima be yali alabirira kyokka ne batatuukiriza. Waliwo abali basoma bavubuka abali mu siniya naye abo tugenda baweerera yogera amannya gaabwe naye nga omuntu wabunajwa kubanga n'abaali babanjibwa bennyini banga taata oyo atubanja ssente bwezi nze mbadde nina kino ekike bwe kingenda kireeta ebyakoma. Aggumizanga n'okutuusa kati bwawulira ennyiike olwa mutabani we okufa nga tazadde. Yavuma olw'okuba yayogeranga mu bantu ne bamuyeyanga tozadde mwana naye nga mugumye nga bakimu ajja waka taata nkoze ntya nze sikoze eki siizaale ne mugamba guma Allah ali wamu naawe emyaka gikyali tongere kumusaba ojja kufuna omwana. N'okutuusa kati poliisi ekyanoonyereza abatta All Access ng'olwasembayo mu January w'omwaka guno omwogezi waayo Fred Enanga yategeeza ng'emmundu yemu yakozesebwa okuteega omusumba Alozias Bugingo ne batta omukumi we Richard Muhumuza nti yemu yakozesebwa okutta All Access. Modern egambibwa okuba nti erina akakwate ku masasi agaafulumizibwa mu ttemu erya munnaffe Isima All Access awummule mirembe. Obukugu bwe tugenda okukozesa mu kunoonyereza kuno
kujja kututuusa ku batemu abatuufu ate tusobole okufulumya alipoota. Ignatius Kamya ne David Musikaliankolo bakusekedde gwino ku Bukedde TV. Bo abakulembeze b'abagoba ba bodaboda abawerera ddala 372 bakomekkereza okubangula kwe babaddemu okwamwoyo gwa ggwanga okubadde ku bbanguliro ly'ebyobufuzi Kaweweeta mu Nakaseke. Pulezidenti asinzidde eno naye yama kutunulamu ssente ezibaggyibwako ku baana ba bodaboda okusasula zipamiti. President Yoweri Museveni yeyamye okuyingira mu nsonga za ssente nnyingi za pamiti eziggyibwa ku babodaboda. Bino Pulezidenti abyogedde ku ttendekero ly'obukulembeze erya Oliver Tambo School of Leadership and Pan-African Center of Excellence Kaweweeta e Nakaseke. Driving license eya pikipiki gye bateeka ku mutendera ogw'emmotoka ekyo sikiwulirangako. Pulezidenti abadde agenze okufulumya abakulembeze ba bodaboda mu Kampala endo kisaade mu kwangulwa mwoyo gwa ggwanga. Kitegeeza nti owakagaali naye agenda kusasula license yenkana n'ey'emmotoka. Ina akulembeze ba bodaboda nga bakulembeddwa Frank Maweje ssentebe mu Kampala wawulidde Pulezidenti nga bibaggyibwako ssente kyenganda z'essimu n'avuga emmotoka nga tebaagala bazikendeezeeko okudda ku mitwalo 10. Twagala nnyo ofuna driving license n'okiba Pulezidenti driving license ya bbeeyi ate erimu obutali bwenkanya. Ffe kapasite yaffe tuvuga omusaabaze omu ab'emmotoka bavuga 4-8 n'okudda waggulu nga ssente ez'enkanankana. Ekyo kigenda kukyuka. Mugambe nti wakiri mutwalo 10 wakiri owa pikipiki. Maweje yawulidde Pulezidenti pikipiki zaabwe ennyingi ziboyebwa olw'okugula pamiti nga bagamba nti kya bbeeyi. Port Works and Transport bagezezzaako okutuyambako okulaba nga driving license eyo ekendezebwako ne byasikattira mu Paalamenti na Ministry ya Finance. Pulezidenti ategeezezza nti pikipiki zonna ezaakwatibwa olwa pamiti zigenda kuddizibwa bannannyinizo. Pulezidenti yeebazizza Kamishona w'omwoyo gwa ggwanga Helen Seku olw'okola n'amaanyi okulaba nga atumbula omwoyo gwa ggwanga. Patriotism Club kyali kisirisemu naye Seku bw'ayingiddemu ndaba atandise okuleeta abantu balekeddwa ebbali. Akubiriza n'abodaboda okukola ennyo basobola okwejjambu abo nga beenyigira mu nteekateeka za gavumenti okuli emyoga ne PDM. NRM bwe baweereza ssente za PDM muzirwaneko. Yes, nyinza kujja nga jjajja n'endondoora nti ssente ze naalisindika eno zaalagawo naye oli gwe n'alaamira ye akola ki? Ye minisita w'ensonga z'obupulezidenti babiri emirembe abalanda ategeeza nti okutendekebwanga kuno kuyamba okujjukisa abantu obuvunaanyizibwa bwabwe okulaba nga eggwanga litebenkera. Boda are very instrumental in maintaining peace because they interact with the community members on a daily basis and they can fight crime. Ye Kamishona Seku ategeeza nti bwe waliwo omulumulu obutonotono mu babodaboda naye bakola kinene mu lubaba Uganda nga kibadde kyetagisa okubabangula. Ordinary boda riders are hard-working people, as you have testified. If you have not used the border to rush to a very important meeting, you have used it to deliver much needed supplies like foodstuffs or charcoal or gas to your home. Yes, ssentebe wa bodaboda mu Kampala Frank Maweje yeebazizza Pulezidenti olw'okufaayo ku mulimu gwabwe kuwaguwa bangi emirimu. Byonna by'otukolera tusiima. Abakulembeze ba bodaboda 372 be bapanguddwa era nga basise bannaabwe baweereddwa ebirabo. Baba Yoweri Kaguta jembe letu toka tungamu kazi unawezaga. Oh baba. Weewaawo muyogeyoge ababanguddwa. Katukuumuze munnaffe tukomawo n'ekitundu ekyokubiri ogenda kutegeera era obuvo n'obuddo obukwata ku nsonga z'ebika. Linda ne bino mugataliiko nfuufu. Big Clara H Limited. Ssentebe w'abasuubuzi mu Kampala John Kabanda awuniikiriza bannakibuga ng'ava okugattibwa ne kabiite we. Batambulidde mu mmotoka kabakuli. Olwaleero nina emituba gy'abajjajja bajjajja 37 gy'emituba egiri ekibulala naye waliwo emituba egyagayaala abazzukulu nga bali eyo babonaabona abajjajja tebabasanga
yaba ku mituba 237 ninako emituba 27 ku 3 olwaleero egitambula obulungi. Kale nno bajjajja mbebaza naye ataako ensuso neebazaamu jjajja Kafunende nze Mwenva ate ne jjajja Pokino nga bajjajja abo bombi be bagenda okuteekateeka okulamaga kw'omwaka guno mu Gw'omunaana. Nga tukyagenda mu maaso n'okunnyonnyoka obuvo n'obudde obw'ebika, leero katutunuulire olunyiriri. Oguggwa teguba muka buli lwa Sande mu gataliiko nfuufu. Tuloyige. Nga bwe tuzze tulaba nti ennyumba yeevaamu oluggya ate olwaleero katutunuulire olunyiriri. Empya ez'enjawulo mu kika bwe zaafunanga abazzukulu bannakasatwe oba bannakana olwo zaasabanga olwakasolya okubawa olunyiriri. Olunyiriri limu ku ddaala erisengekebwa mu bukulembeze bw'ebika by'Abaganda. Oyinza kutuuka ku lunyiriri nga tosoose na nnyumba. Omala ennyumba n'olyokozzaako oluggya. Omala oluggya n'ogenda ku lunyiriri. Nazzikuno owakasolya abaana ab'obulenzi be yabanga azadde be bakolanga amasiga ag'enjawulo mu kika. Owakasolya ye mukulu w'ekika era abeera omu mu kika. Kati abaana omukulu w'ekika oyo baazadde bo owakasolya baazadde bafuuka ab'amasiga. Olwekyo obungi bw'ab'amasiga mu kika businziira ku bungi bw'abaana owakasolya baba bazadde. Olunyiriri olwo abantu bwe bawera musobola okusaba abakulu okuva ku mutuba babasalira amagezi ate nammwe omufuna olunyiriri. Buli wasiga omwana gwe yabanga azadde ow'obulenzi yamusimbiranga omutuba ne bakola emituba egy'enjawulo mu ssiga eryo. Ate buli wa mutuba omwana ow'obulenzi gwe yabanga azadde yafuukanga wa lunyiriri mu mutuba ogwo. N'olwekyo obungi bw'ennyiriri businziira ku bungi bw'abaana ab'omutuba mu lunyiriri olwo. Abalala bayinza okubeera Entebbe, abalala bayinza okubeera e Masaka, abalala bayinza okubeera wa, naye bwe bakuŋŋaana bonna bamanya nti ate kyetutuuseeko nti ennyumba eno egaziye yeetaaga okufuna olunyiriri. Nti omuntu aba ng'azadde abaana 10 ab'obulenzi ze nnyiriri 10 era ensonga lwaki bwe tuba tulatugamba nti nva mu lunyiriri lwa gundi egindi. Ate ow'olunyiriri abaana ab'obulenzi be yabanga azadde be baakolanga empya ez'enjawulo mu lunyiriri olwo. Ensengeka eno yeekuusa ku kukwanuuza kw'abajjajjaffe nti edda omukyala bwe yabanga azaala yakulemberwangamu nnyazaala we ne bagenda ewaabeeranga essanya ku kibanja ky'omulenzi kitaawe kye yasimbangamu emituba ng'akimukwasa. Mu gino emituba kigambibwa nti nnyazaala we mwe yasimbanga amasiga okwafumbirwanga eddagala eryakozesebwanga ku zadde. Omukyala yafukamiranga matiitiri ng'akutte ekitooke n'asindika omwana ng'oluvannyuma ssenga w'omwana yamusitulanga nga yakulembedde. Olwo ne kuddako jjajjaawe Nakawere n'addirira mpozi n'abakyala abalala abaabeeranga bamuwerekeddeko. Olwo ne bakola olunyiriri olwaleetanga omwana azaaliddwa. Bwe batambuliranga mu lunyiriri baayitanga mu luggya, tewali oluggya lwansi wa lunyiriri, so baayitanga mu luggya, babanga mu luggya ne batuuka mu nnyumba. Kinonoozebwa nti olunyiriri luzaawo okuzaalibwa kw'omwana. Ensonga lwaki olwaba nga tuli mutulanya ng'alanya bw'ava ku nnyumba n'adda ku luggya n'adda ku lunyiriri. Nazzikuno buli lunyiriri lwatuumanga amannya gaalwo kyanguyiza abataka okwawula obulungi obuvo n'obuddo obw'abazzukulu baabwe. Bw'awuliranga erinnya guno awo nno bwamama ne bagundi egindi bwayawulanga mangu nti bavudde nga naye wammamba. Richard Katongole agamba nti ow'olunyiriri yategeezanga olwakasolya oba omukulu w'ekika agafa mu lunyiriri lwe. Kati olunyiriri olwo yakuŋŋaanyanga ebirowoozo n'ensonga ezaalinga wansi mu mpya ez'enjawulo ezaasobokanga n'azituulamu ye kennyini n'azituulamu ate zaalaswa n'azongerayo ew'omutuba okugeza tumanyi wano mu Buganda omuntu omukulu obulaba ng'afudde wati bayita okutambuza olumbe. Haji Muhammad Kibiri Sendyose agamba nti olw'ekitiibwa ky'olunyiriri n'eyabanga alondeddwa ku bw'olunyiriri
yabanga muntu wa buvunaanyizibwa. Nnyimiza okukumaako abazzukulu tugonjoola ensonga zaabwe bakwasisa empisa nti osobola okukuuma ennono twala ebintu bino obukulembeze buno bwa nnono ossa ekitiibwa mu kikaakyo omuntu yalowoozebwangako nnyo. Oguggwa teguba muka buli lwa Sande mu gataliiko nfuufu. Tuulooyige. Ssentebe w'abasuubuzi ab'ekibiina ekibataba ekya Federation of Uganda Traders Association John Kabanda ono agattiddwa mu kufumba obutukuvu. Asamaaliriza ekibuga naddala bannakampala ono bw'atambulidde mu mmotoka Kabakuli nga zino abakanika ebitaala mwe bakolera emirimu gyabwe ekisannyalazza emirimu mu Kampala. Abasuubuzi okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ssaako n'eb'eŋŋanda bakuŋŋaanidde ku Lutikiro baga okwetaba ku mukolo nga ssentebe w'abasuubuzi abeegattira mu kibiina ekya Federation of Uganda Traders Association John Kabanda agattibwa ne wana munne Sophie Kayitese mu bufumbo obutukuvu. Kabanda yasooka okutuuka mu mmotoka n'addulira mukyala we Kayitese n'emperekezi ne bayingira buteerevu wakati mu bbandi. Emisa ekulembedwa Musumba Lugazi Yawumula Mafia Sekamanya nga yabibwakaweereza abalala obakabutambuliza ngeri okunyweezaamu obufumu wakubiriza abaagalana okukulembeza Katonda. Yagenda okutonda omukazi n'omusajja bakyabawo omukisa bakifune okuyambagana. Yagamba si kirungi omuntu okubeera yekka kamukolera obuyambi. Abakutidde okutambuza amaka gaabwe mu kukaanya lwakubisiza ebirayiro n'okwendanika empita wakati mu ndoolo. Mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu. Obedda bigenda mu maaso ng'ekimotoka ekimanyiddwa nk'abakole kibalindiridde okubatwala gye basembereza abagenyi baabwe. Oluvuddemu ndabakyesuze wakati mu ndulu ne kibawanika waggulu. Balekeddeko abavuzi ba pikipiki ez'empaka n'eza buyonyo ku ttaala z'enguudo eza Kampala. Be batuuse ewa Kisekka Nabugabo ne Ben Kiwanuka emirimu gisanyaladde okumalakisira olumwe rw'abantu abakuŋŋanye okubalabako. Abantu basaze okuyimirira waggulu ku bizimbe baleme kubanyumiza. Obedda awubira ku basuubuzi ssaako n'okuba emmere wamu n'empombo bamukubira endoolo. Abasembeza abagenyi bakakamesi nga basanze balindiridde era nga bayingiziddwa omuyimbi Ronald Mayinja. Abayi balala basanyusiza abagenyi kubaddeko Bettina Namukasa. Abasuubuzi abenjala bayozeza Bakabanda olw'okusalawo kuno. So twagala okwebaza Mwami Kabanda John olw'obuvumu olw'omukwano tukola naye kuba alina omukwano. Ebibadde byangu naye tukkiriza nti Katonda waali tewali kiramu. Nja kwebaza nnyo abazadde abatuzaalira John Kabanda. Tukwagaliza ebirungi abaana abalungi ab'amagezi, tukwagaza emikisa mu maka gammwe. Bazadde b'abagole bazze Katonda olw'okusomesa abaana okutuuka ku bufumbo obutukuvu. Ababadde amagezi olw'okusobola okutuukiriza omukolo guno bwe bafuna obufumbo. Bo Bakabanda mu kwogera kwabwe balaze essanyu olw'okutuuka ku kitiibwa kino yeebaza abantu bonna abayambyeko. Ndi musanyufu nnyo olw'okutuuka ku kkula lino era mwenna mbasabira n'ekisooka kya byonna nebaza abateesiteesi b'omukolo guno mwebale nnyo mwebalire ddala. Nebaza abasuubuzi mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala. Mpulira essanyu kubanga omwami wange atuukiriza kye yansuubiza. Babasize keeki ne bagabula abagenyi. 1-0. Desani Mutyaba yakusakidde guli nkulawo KDTV. Mwoyogeoge nnyo Bakabanda. Abakkiriza basabiddwa okubeera abeegendereza ennyo eri bannabbi ab'obulimba abababuzaabuza n'ebintu ebikalu okukola ebyamagero wabula bakkirize mu kigambo kya Katonda kubanga ly'ekkubo yokka erijja okubatuusa mu ggulu. Bino bibadde mu bubaka bwa Nnabbi Dawudi bw'abadde abuulira mu lukuŋŋaana lw'enjiri gaggadde Embaale. Okugenda Embaale Nnabbi Dawudi atuukidde mu nnyonyi na mu nkanga ekyamudde abakkiriza.
ayisiza ebivulu mu kibuga Mbale nga yolekera ekisaawe kya Maluku abadde olukuŋŋaana. Olwannamungi w'omuntu n'oluseregende lwa mmotoka ezimwerekeddeko ebyentambula bisanyaladde wakati mu kibuga. Ku kisaawe Nabbi Daudi aniriziddwa namungi w'abagoberezi wedda abasaakaanya erinnya lye. Olukuŋŋaana lutandise na kwaya ez'enjawulo okutenderezanga muno mubadde muneezivudde mu mawanga amalala nga South Sudan. Bw'atuuse okubuulira Nabbi Daudi alumbye abazungu abavoola abaddugavu nga babasiga ekifaananyi kya Sitaani. Naye omuddugavu gwe balabiramu ekifaananyi kya Setaani. Njagala ogambo oyo akuli okumpi nti olwaleero olunaku lwakwezuula oli wa Katonda oba oli wa Setaani. Asibye abantu bonna okwewala ekibi kubanga enkomerero yaakyo kufa wabula bakole obutuukirivu nga kye kinaabawa obulamu obutaggwaawo. Kale wano kanisa tutambula nga twolesa butuukirivu nga tujulira butuukirivu kubanga owo Mukama bw'ayagala. Omuntu yenna bw'aba takoze butuukirivu oyo si wa Katonda kubanga ye Katonda akola butuukirivu. Alabudde abantu okwegendeza bannabbi ab'obulimba ababaguza ebintu ebikalu nga bababuzaabuza nti Katonda mwayita okukola ebyamagero. Abalimba abantu n'empeta n'amazzi n'obutambaala n'ebitaala n'ebiringa ebyo muli bafere awo bannabbi abayitibwa abafere. Asibye abantu okukola ennyo n'okwettanira enteekateeka za gavumenti basobole okwejja mu bwavu. Omumyuka asooka owa Minisita Rebecca Litwala Kadaga nga yabaddewo ku lwa gavumenti asiimye Nabbi Daudi olw'okusomesa n'okukunga abantu okuwagira enteekateeka za gavumenti. Tuyogera ku nkulaakulana ebyo byebigendererwa bya gavumenti. Agala okwebaza ku ebyo byonna. Asuubiza Nabbi Daudi obuwagizi bwa gavumenti mu nteekateeka zonna era n'amusaba okwongera okutalaga eggwanga ng'abulira enjiri ey'obutuukirivu. Teri asobola kukkiriza kukola mirimu gyo. Tambula n'eddembe. Obukuumi bwa gavumenti weebuli. Mu lukuŋŋaana luno abantu abasoba mu 1000 baatudde obulokozi obw'obutuukirivu. Ivan Lubega yakusakidde gwino ku lwa Bukedde TV. Olukuŋŋaana tabamiruka olubadde luyindira ku kanisa ya God's Will Anointed Church esumbibwa omusumba Kato Wilson Kanyanya Kitala mu division y'e Kawempe mu Kampala luwedde. Abakkiriza nno ne basabibwa okwekwasa ennyo Mukama Katonda mu buli kimu. Abakkiriza beetabye mu kusaba okugadde olukuŋŋaana tabamiruka olutambulidde ku mulamwa ogw'ebintu ebyatandika si bigenda okuggwa kubanga Katonda eyatandika omulimu omulungi wakugumaliriza. Olukuŋŋaana luno lukulungudde ennaku 5 ku God's Will Anointed Church e Kanyanya Kitala n'ekigendererwa eky'okukumaakuma abakkiriza okudda eri Katonda. Mu kusaba olwaleero abakkiriza batenderezza omutonzi n'okumugulumiza olw'ebyabakoledde. Bakubiriziddwa okutambula ne Katonda mu buli kimu asobole okubafuula kyayagala nga Yesu bwe yafuula abayigiriza ababuulizi b'enjiri. Bw'otandika mu ngeri eneetowaze Katonda agenda kukumaliriza ng'akuyimusizza ng'akutadde waggulu. N'olwekyo njagala okusigala nga nnyaniriza abalala bonna abasubiddwa omukisa gw'okubeera mu conference mujje mu weekdays tugenda kweyongerayo ffe n'okusaba. Nakasijjo yagamba nti ayize okwebuuza ku Mukama era n'abalungamya nga bayita mu kusaba. Oyinza okubeera awo omanyi nti omuntu ono gw'oli naye bamukwanoko yagenda okuyamba naye nga
atakumalira kiseera naye tuyize nti bwe tusaba mukama atuwa omwoyo w'amagezi okutegera omutuufu yaliwa. Ate Lubega Christine omu ku bakadde b'ekkanisa yeebaza Katonda olw'ekkanisa okubakumakuma n'akubiriza abavubuka okwesiga Mukama kubanga ensi erimu okusoomoozebwa kungi. Abamu bajja n'emize naye bw'ojja n'okyuka olina okuyiga okukyuka. Tujja nga bwe tuli naye tukyuka bukyusi mu kusaba n'ekigambo n'okubuulirirwa abasumba baffe kwe batubuulirira. Nabbi Silivia Kato yeebaza bonna abeetabye mu lukuŋŋaano n'abasaba okugenda mu maaso nti bwanga Katonda tajja kubaleka kyekimu. Abakyala bafuna omuzze, abaami muzze, naye temukomaawo okujja, mweyongera okujja. Tubeera ne saaviisi zaffe olwokusatu ssaawa 10 paka ssaawa 2, olwokuna ssaawa 10 paka ssaawa 2, olwokutaano nalwo bwe lutyo, then ne saaviisi ey'olwessande. Omusumba Kato Wilson asumba ekkanisa eno yeebaza abaweereza bonna abasabidde olukuŋŋaana luno nti kuba ne Sitaani akola butaweera okuzikiriza Katonda bye yasimba. N'olwekyo nkugamba gwali eyandaba era mpuliriza. Sitaani yasuulibwa okuva mu ggulu n'akka ku nsi naye Bayibuli egamba obusungu alina bungi nnyo ate akaseera alina katono. N'olwekyo gw'olinza okulowooza nti olina obudde naye ye akuyigga obudde talina. Ayagala okutwala omulimu gwe obudde talina. Ayagala okutwala abaana be obudde talina. N'olwekyo okugamba bw'onoomanya nti obudde tolina ojja kujja tusabe. Jangu ku God is will Anointed Church e Kanyanya. Asimine Bukedde Anointed Church mu conference yaffe Mukama abawa omukisa mwebale kujja era nzikiriza Mukama agenda kubakolera ebinene era n'okwebaza Bukedde TV ti Mukama bawe nnyo omukisa olw'obutatusuulirira. Olwaleerera omusumba Kato ne mukyala we bawezezza emyaka 10 mu bufumbo era nga badde mazaalibwa ga mukyala we Nabbi Silivia Kato. Oluvannyuma bagabudde abakkiriza ekijjulo. Peace Navuga yakusakidde gweno ku Bukedde TV. Abazadde bawabuddwa okulambika obulungi abaana baabwe mu luwummula nga babajjukiza okutunula obulungi mu bitabo kuno kwoteeka okukuuma obwongo bwabwe nga bwogi. Bibaddewo nga Bukedde banjula akatabo ka Paspiro E akagenda okusigala nkafulumizibwa ne mu luwummula. Oluvannyuma lw'olusoma olusooka okugalwawo ku Lwokutaano, Vision Group okuyita mu Bukedde olupapula ekwanjulidde ekipya okukuuma abaana nga basoma mu luwummula. Okusinziira ku mukuŋŋaanya w'olupapula lwa Bukedde Michael Mukasa Sebowa, bakozesa abasomesa abakugu okuva mu masomero agasinga okukola obulungi mu ggwanga okuteekateeka akatabo kano. Agambye nti kino kiwa omukisa abayizi b'omuntu wa bulijjo abatasobola amasomero malungi nnyo okugezesebwa abasomesa ab'omutindo kibasobose okuvuganya obulungi. Njagala okubategeeza nti nga Bukedde tukomyewo mu luwummula luno ne tujja n'enteekateeka ey'okulaba nga tuyamba abayizi baffe mu kiseera ekyo okusigala nga bali ku mutindo nga bafuna ebibuuzo ebiteekeddwateekeddwa abasomesa abalungi ennyo okuva mu masomero agasinga obulungi mu Kampala n'emiriraano n'ebitundu ebirala eby'eggwanga. Akasiza nti amasomo gonna gajja kubeeramu okuli saayansi, okubala, Olungereza n'embeera z'abantu ba social studies wakiri emirundi ebiri buli wiiki. Wadde akatabo kano aka Paspiro E kongeddwamu ebinonogo, Bukedde tayongeddwamu nsimbi ng'asigadde ku nusu 10 era Sebowa asinzidde wano okukunga buli alumirirwa abayizi ba pulayimale okubagulira akatabo kano basobole okufunamu. Kye tunoonya nga Bukedde kwe kulaba nti omwana yenayina gy'ali atalina mukisa gubeera mu masomero ago afuna omukisa ogufuna ebibuuzo oba okutendekebwa okuva mu basomesa bano ffenna be twegomba. Kati gwali eyo oba oli kinoni oba oli kisolo oba oli aluwa oba oli ggulu wekwate olupapula lwa Bukedde luno olwa Mande n'olwokuna ofuna ebibuuzo bino. Kijja kuba kitegeeza nti omuyizi we yadde tasomera mu gali amasomero ffenna ge twegomba naye afunye omukisa. Abamu ku basomesa abateekateeka akatabo kano okuli Kataswawire ne Semanda Peter basiimye Bukedde olw'enteekateeka eno ne basaba abazadde n'abayizi obutasula mukisa guno kubanga oluusi abayizi babeera mu luwummula ne beerabira byonna ebibeera bibasomeseddwa mu masomero. Abazadde baffe abalungi nga bwe mufunye abaana bano mu luwummula mbadde nsaba nti tugenda tutandise okufulumya era Paspiro eno mu luwummula luno ng'era agenda kutuyamba nnyo era nga nsaba tumukozese nnyo
tujja kufulumyanga ku lunaku olwa Monday n'olwokuna nga ku Monday tufulumya SST ne math, then ku lunaku olwokuna ne tufulumya English ne science. Abasinga obungi mumanyi nga holiday package. Kati package eno tugifulumya okuyambako ku mwana waffe ali eyo oli awo atasobola kufuna package eno amasomero amalala gebawa abaana ne batwala ewaka ne bakola. Kyokka ate ekyenjawulo ekiri mu package eno nti omwana tumuwa answers. Bagamba nti mu kuteekateeka akatabo kano bagoberera ebisomesebwa oba sirabaasi nga babateeramu ebibuuzo ne ansa era byakuyamba nnyo naddala abayizi abali mu kyomusanvu. Bakakasizza nti wakoono wa kigero ng'asomesa bulungi abayizi okusoma ate nga bakola n'emirimu gy'awaka. Nze Ismail Nsubuga ne Robert Musanje ku lwa Bukedde TV. You are doing a wonderful job. Nkujjukiza munnaffe nti ku shillings 10 zokka ogula Bukedde nga mulimu n'akatabo ak'omuyizi. Olunaku olw'enkya kera weekwate kopi kuba buli kimu kiteereddwa mu bulungi ddala. Katuwummulemu tukomawo. Abakyala ab'embuto munisipaali Nakawa ab'Ekokode abasawo malwaliro ga KCCA be bagamba nti bano bayitirizza obukambwe. Ensangi zino kibaviirako n'okutya okugenda okunywa eddagala mu malwaliro oluusi ekibaleetera ate obuzibu. Bano babadde mutungo era ne basaba ab'ebyobulamu okubeerako kibakola. Abakyala ab'embuto okuva mu byalo ebyenjawulo ebikola omuluka gw'emutungo mu Ggombolola Nakawa mu Kampala okwemulugunya ku basawo abasusse obukambwe mu malwaliro ga KCCA basinzidde mutungo babadde basisinkanye Lord Kansala wa mutungo Faizo Kibirige ne balaajanira akulira ebyobulamu mu KCCA okukisayira amagezi. Sinekanga bwekanziwe y'omusawo yamvuma buli kigambo kyonna. Osanga lusa abasawo nga beebase ogenda n'ogula n'okonkona ne bagaana okugulirawo n'obeera okwo olubuto olukuluma tewali kye bakuyamba buso ogenda okujjukira ng'omwana okoze eki ng'ozaalidde wansi agenda okudda okugenda okugulawo olugi ng'omaze okuzaala n'amala n'akuvuma. Kansala Kibiriga abadduukidde ne Mama Kids n'asaba gavumenti okuzisasira ku byobujjanjabi bw'abakyala. Gavumenti ebeere ng'efa nnyo ku bakyala ddala abalina embuto. Babenga babawo obutimba, babenga baba Mama Kids, babawo ebyenjawulo beeyambisa mu kukola kimu kuzaala. Era n'ensaba n'abasajja okubeera obuvunaanyizibwa. Yakulira ebyobulamu mu kitongole kya KCCA Dr. Daniel Okelo mu bubaka bwa Silvia Namuganda agumizza abakyala ab'embuto nti okwemulugunya kwabwe kwakolebwako ewawo bakyalina okusoomozebwa olw'omuwendo gw'abasawo abatono. Kireetera okuba nga tebatendinga ku bakyala bano mu bulungi bwabo. Niwesanga abamu tebazaalidde awo mu mbeera nga teri abatendinzeeko n'abamu ne bafa n'abatuuka n'essaawa y'okufa nga talina muntu amuyambye. Wabula asabye abakyala okunyiikira okugenda mu malwaliro okunywa eddagala nga bafunye embuto okwewala okufuna ebizibu. Nti oluusi omukyala ono abadde nga alina olubuto naye nga taatendinga antenatal services tazifunye bulungi. Beewale nnyo zi stress kubanga ziyinza obaleetera miscarriages. Beewale nnyo okunywa ebintu ebitabatamiiza in case omuntu wabanga ali lubuto. James Magala yakusakidde gweno okulaba Bukedde TV. Ssaabaminisita Robina Nabbanja asabye abazadde mu ggwanga okwagazisa bulungi abaana baabwe emirimu egy'ebyemikono kubanga basobola bulungi nnyo okwetandikirawo emirimu. Abadde akulembeddemu amatikkira ku bbanguliro erya Bunyoro Zonal Presidential Industrial Hub erisangibwa e Masindi. Kubadde kusagambiza nga abayizi 5 batikkirwa mu muteeko ogwokubiri n'ogwokusatu mu bbanguliro eryasibwa Pulezidenti Yoweri Museveni erya Bunyoro Zonal Presidential Industrial Hub esangibwa ku kyalo Nyakalongo eKimmengo mu disitulikiti y'e Masindi. Amatikkira akulimiddwa Ssaabaminisita Robina Nabbanja ng'abayizi bano bakugusa mu kubajja okukola emigaati okutunga okwokya omuliro okuzimba okusiba enviiri n'okukola engatto. Mu kwogera ku Ssaabaminisita Nabbanja ategeezezza nti abantu basaanye okukyusa endowooza ku mirimu gy'emikono nga bagissaamu ekitiibwa kuba gyoleka obuyiiya nga n'emirimu gibeerawo. Our youth should not only be job ready but also equipped to create jobs. Always dream big. I saw a lady here dreaming bigger. Mutunge plan
You need to have plans. Yebaza President Museveni olw'okususubaza ebyenjigiriza ng'okubangula abeesimba emikono kabonero ak'enkulaakulana. In vocational training, we are nurturing an environment of innovation and entrepreneurship. Alabudde abatikiddwa nti bageza kuddukira mbama nerenda naye beeyambisa ensimbi za gavumenti okuli emyoga ez'abavubuka n'endala okwetandikirawo emirimu. We know how many people have lost their property to money lenders, and that's why the president, through his wise leadership, has come up with a number of government programs to help you. You can get money as much as 4 million up to 200 million. Yavunaanyizibwa ku by'ensimu State House Jenny Baleke alambudde ku bigendero by'amabanguliro President ge yasaawo. Please, why don't you capture your children here and you make it a condition for every contractor you give a contract to use our youth so that they can earn a living from their skills. Ategeeza nti mu bbanga tono Pulezidenti agenda kutongoza enkola ey'okulimira ku Kenya kyazayogerako mbabanguliro gana abantu abagaliranye basobole okugirabirako. Ye ssentebe w'Yokutani Masini Cosmas Yaruhanga era nga ssentebe w'ebbanguliro lino atendeza Pulezidenti olw'obuyiiya nga assaabo amabanguliro gano. Let's clap for the president for that. This is a program that takes on someone even if you've never stepped in class. Omulembe guno gwa Museveni atasome nuwataro. Habwokuba omusajja akwasire primary ate UPE, akwasire secondary O level ate USE, akwasire A level ate UPOLET. Abayizi abatikiddwa bawadde obujulirwa. I also got a training in mindset change. And for now, I call myself a transformation influencer. So, oluvannyuma lw'emyezi ebiri nasobola okwetandikirawo okwekolera era nditayiraleesa omujjuvu. Mu mawulire agataliiko nfuufu ag'ebyemizannyo mu mpaka eza Stanbic Uganda Cup, Kitala yeesoze final leero ng'ekubye epajule ku goal 1-0 mu gw'okuddingana. Kitala eyitidde ku mugatte gwa goal 4-1. Yo St. Julian ewangudde empaka z'eggwanga ez'omupiira ogw'ebigere z'amasomero aga siniya ng'eno ekubye Amusi College ku goal 3. St. Julian y'emukono okutuuka okuwangula empaka z'eggwanga ez'omupiira ogw'ebigere ez'amasomero ga siniya ezikomekerezeddwa leero ku Masaka Esese Masaka emaze kuwutula Amusi College ey'e Bukedya ku goal 3 ku bwereere. St. Julian nga yeetabye mu mpaka zino omulundi ogusooka ekitundu ekisoose kiweddeko ng'ekikulembedde ku goal 2 ku bwereere. Eza James Sekamate ng'emu ebadde ya penalty. Mu kitundu ky'omuzannyo ekyokubiri St. Julian yafunye goal ey'okusatu eteebeddwa Simon Wanyama nga yebawadde obuwanguzi bwa goal 3 ku bwereere nga fayinolo tennabaawo wasoosewo omupiira ogw'okulwanira ekifo ekyokusatu wakati wa St. Mary's Kitende ne Bukedya Comprehensive nga Kitende eguwangudde ku goal 1 ku bwereere. Hakimu Masabo wa Amusi College asinze okulengera akatimba ne goal 11. Dennis Mugerwa owa Kitende mukwasi wa goal asinze nga Isima Magalo wa Kimaanya ye muzannyi asinze banne okukyanga akapiira mu mpaka zino. Oluvannyuma abanguzi aba St. Julian bayambaziddwa emidaali wamu n'okwasibwa ekikopo ng'omukolo gukoleddwa. Kamisona w'emizannyo Reverend Canon Duncan Mugumya ng'ayambibwako abakungu abalala. Wabula mu mpaka zino abazannyi abatakkirizibwa mu mateeka be basinze okuzeefuga ng'era emisango gibadde mingi. Kati amasomero agayiseemu gaakuddayo okutandika okwetegekera empaka ez'obuvanjuba bwa Afirika esuubirwa okubaawo mu mwezi ogw'omunaana omwaka guno. Mu mboozi yaffe olwaleero tukuleetedde musaayi muto omusituzi w'obuzito ng'ono ayitibwa Shabra Mutesi. Shabra Mutesi omu ku musaayi muto abakoze erinnya mu muzannyo gw'okusitula obuzito wano mu ggwanga.
omwaka oguwedde Mutesi ng'asitula mu buzito bwa kilo 7.8 yawangulidde Uganda emidali 3 okuli ogwa zaabu gumu n'egya ffeeza 2 mu mpaka za Africa ez'abato ezabadde mu Misiri. Tuteddeko club ya Kisugu Unified Gym Mutesi mwatendekebwa Kisugu mu division ya Makindye nga tusanze omutendesi Ivan Masakwa awabazanya ebiragiro. Mutesi w'emyaka 19 y'omu ku bawala babiri we tusanzeewo ng'atubuulidde ekyamaliriza okutandika omuzannyo gw'okusitula ebyuma ogulabika nga gwetaagisa amaanyi mangi alyoke aleko omupiira gw'abakazi ogw'ebigere gwe yasooka okuzannya. By then walingawo balenzi mainly nga balenzi nenge engeri gye bakola mu sport nga njagala kozi nganze omuntu njagala nnyo hard games. Bagamba mbu mizannyo gy'abalenzi gyokka. Those are the games I'm interested in most. Mutesi yatandika okusitula obuzito mu mwaka gwa 2019 bw'ali ng'akyali mu siniya ey'okuna. Mu mwaka gwa 2022 yalinnya ennyonyi omulundi gwe ogwasooka ng'agenda okukiikirira eggwanga mu mizannyo gy'abasiraamu egya Islamic Solidarity Games egyali mu ggwanga lya Turkey nga mu mwaka gwe gumu yaddamu n'akiikirira eggwanga mpaka za Africa ez'abato ezali mu ggwanga lya Morocco. Wabula ono atubuulidde engeri gye yalwanamu okumatiza maama we okumukkiriza okuzannya omuzannyo guno. Kochi wange yatuukirira mama wange n'amusaba n'ekisooka ne kimuwalirizaamu cause nalinamu ka health problem nga kimuwaliriza then nganze omuntu nendaga interest kinekyo mama wange naye naafuna interest nti oba omwana ayagadde it's okay. Wakati mu kulemerako Mutesi atubulidde ebirungi by'asobodde okufuna mu muzannyo guno. Abawaka baneenyumirizaamu kubanga nsobodde okusomera obwereere najjako eyo burden ya school fees ate nekirala ninnye ku nnyonyi nzenze kaaliyo ngalinnye ku nnyonyi waka. Ekirooto kye kyali kyakumala ku siniya ey'omukaaga nga kino Mutesi yakituuseeko omwaka oguwedde essomero lya Kakungulu Memorial bwe lyamuwa basale ng'ava ku Janani gye yali azitowereddwa olw'ebisale. Singa si weightlifting sandimazeeko natuuka situation nti form 4 ne form 5 nayisobola crazinga school fees nga muzadde ntasobola crazinga school fees zikolaki zinsomesa. Omutendesi wa Mutesi ekisugu Ivan Masakwe atubuulidde engeri gye bakwatamu abaana bano n'ebitone. Eno opportunity y'amasomero sport okutandika okuyigira amasomero kyayambako nnyo okukuza omuzannyo. Kugamba omwana abagenda kusoma nga concentratinga bulungi nnyo era nga n'essomero limanyi akola kino obudde butuuka training ne performance eba yeeyongera. Ng'oggyako okusoomoozebwa mu by'ensimbi ennyingi zeetaagisa okweyimirizawo mu muzannyo guno ono ayogedde ne ku ngeri bawala banne gye bamuyeeyamu. Bandimoralizinga oyo omwana yakula kisajja kati kangambe nga nayambala engoye zaffe z'ekikyala maaso zange zivaayo of course omugongo oba ogulaba omukono oba ogulaba. Mama wa Mutesi akola ogw'okufumba emmere wamu n'okutunda amanda ekisugu ng'amaziga gamuyitamu atubuulidde engeri gy'atambuddemu ne Mutesi okuva lwe yagaana okuva ku muzannyo gwe yali amugaanye. Mudde omwana yakomanga ku ssomero nga alumba ejimu ngamba omwana ebyuma bya super bigenda omwa by'omutima byaki nangamba maama ndeka wanemesa omupiira bannange basomera bwerere ku mupiira tolina ki fizi. Wabula ono yawulira essanyu nga muwala waweereddwa basale abakakungulu okusobola okumalako siniya ey'omukaaga. N'ekirala essanyu livaamu amaziga bannaye naye suubira nti omwana nga asobola okusomerako ku kakungulu naye kisuubira naye nzaani mukama ne makeera ajja tuuka. Oluvannyuma lw'okumaliriza siniya ey'omukaaga ono alaze obweraliikirivu ku ngeri gy'agenda okusobola okweyongerayo ku yunivasite olw'ensonga nti awaka maama ensimbi zimwekubya mpe. Obweraliikirivu nsobola okweyongerayo ku yunivasite bwongulina kubanga weightlifting abasinga tebamumanyi. Omuzannyo gw'okusitula obuzito gwe kumu ku mizannyo Uganda mwefunye emidaali okuva mu mpaka ez'enjawulo wabula nga tegwettaniddwa nnyo baana bawala. Awamu n'ebyo munnaffe omulungi atugoberera amawulire agataliiko nfuufu bwe gati bwe gatambudde ekiro kya leero ne ttiimu Kabiriiti ndi Paul Mayinja keera ku makya essaawa 12 gwe munnanga alabyeko ebitundu ogenda gafuna gonna mu bujjuvu nga bwe gatambudde olwaleero. Sula bulungi weeraba.